Kale cruise exclusive kwetuli Karo Nantongo y'omu ku abo abayimbi abasobodde okubeerawo Evelyn Lagu kuno nakure, but otherwise the beautiful asibye Pussycat leero. Soko tubuuzeeko tubulya naye Karo banna ani akuwadde kana akagundi. Muli mutya mwenna abatulaba ku cruise exclusive luzungu lungi. Kana eno kentandikiddeko kanani akakuwadde kakoti. Waliwo omwami bamwita Steven Fashions. Yakakoze? Ye sikatunge mugambe kasalawo. Simanyi. Ne Karo kimanyi osobola onyumira office. Sagala green neero mwesaze. Okimanyi osobola onyumira office. Daira. Bana bawala bakola mu banka. Abafulano kutera wana. Oloza sente sinza zirya zonna. Sobola kola mu banka. Mpe ekirala. Sente nze. Lawyer. Aha. Nsala emisango nze. Ejjo twabadde ku mukolo gwa Dalini ne ngamba bannaye essaawa yonna bantu abali mu entertainment batandise okukola emikolo kwanjula ne ngamba essaawa yonna omwana w'abandi omutwala kale atusuulako omusajja madde njagala tuleme gendayo nnyo eyo tusigale nnyo wano kale asijja kabaakunyiiza nnyo saala nnyo nabba abudde tugende ku kirala kale tusanyusa okukola ku mukolo gwaffe omukolo gwa Evelyn nesimye okubeerako wannange leero Evelyn mukwano gwange bambi ebitali bya kamera sitera kubeera nnyo mu kamera naye nze Eva buli kibeerawo mba nkimanyi bantera n'okunkubira bakiro baddi Karo kino so mba mbimanyi so Evelyn muntu wange kuva dda muntu mulungi ate nebaza nnyo n'abantu okuba bamwagadde kubanga si buli muyimbi nti bamwagala nga Evelyn bamwagadde ala naawe okyo kimanyi abayimbi abasinga balwala naye tebabawa nnyo time nga gye bawadde Eva kitegeeza she's special. Yes. Omuyimbi atasobodde kujja ano oba omuntu atasobodde kujja olunaku olwaleero osobola mugamba kigambo ki? Abayimbi nfe abasinga tetweyagaliza kyekituufu tetweyagaliza baagala nnyo okwogera bya social media bakwana mu inbox naye obumu tebuliiwo baagala nnyo byogererako eyo naye tebaagaliza box naye no mu lwatu tebaagala. Yes ne bakugamba nkwagala nnyo banaye nkwagala naye bw'oba ng'olina ekizibu tebalina budde nnyinza okuba nze wa Evelyn nga sirese millions nenzija wano naye kiraga nti oli wamu naye ne oba toleese ssente naye abayimbi baffe tetulina bumu kyekituufu. Kale your last words eri bafaani ba Karo. Mbagala kye tufumba mbagala nnyo natadde akayimba bakayita ensonga ne mwami Kabuye Sembogga so basobola okachekingako ku YouTube yange kufollowingako ku Instagram ku Facebook ngenda ku dropping a video very soon kansubira akayimba bakagadde. Nze nakagadde. It's a really nice piece. Thank you. Okay. Kale tuyanza nange neyanza Mama Brighton Alan Cruzi ono yagaliranga nzija nesimanyi kuzanya simanyi simanyi bina byakuseka nawe njaseka naye byokumba